Anti kugambe katimba wadde paka December kugwako. Baba bakomyewo bajja kujja bakole on one condition. Nti sikola na muntu atalina tteeka limukwata. Alina okuba under a contract. Waddemba okugamba nti jompadde nnene nnyo nkenderezaako. Ne sente zikendere. Baba gamba nti contract nnene nkenderezaako. Nje gikenderezaako musala gwe gusigala gweko. Bangamba nti eno ntono nyongezaako tujja kiteesaako nga bwana abazze. Naye bw'aba asuubira tugenda kubeera obubezi tukole ku bya Waseruganda lwayagadde lwajja lwatayagadde tajja tekijja kusobola. Olowooza Kafeero Tobi mwene embeera si yawangudde. Waddemba okugamba nti awangudde. Buli omu awangula mu ngeri gy'abayagala. Buli omu awangula mu ngeri gy'ayagala. Bwe waddemba okugamba. Naye kino kyonkulayirira case sijja kukola n'abantu bawulira nti bo tebasobola kutambula nankyukakyuka kugenda mu maaso. Reason tulina binene ebyokutuukako kubanga tteeke gye babaleeteddemu kakala mwogijjukira nti nno temwagala Mairoland ne tugamba abasajja Abaganda kati olwaleero ne bwabaddewo kakati case akayimba ka Mairoland mwagala Mairoland erina buzibu kina kati nalabye gundi yamu bawunziko kola interview nagirabye nze ono kamunyonyola bwe nabadde ndaba ekigambo ekyo kyasinze vva mwani Muzeeyo Petro butereevu lwaki muyimbi yamanyi singa amala n'atukuba akasa ka Buganda eno ntino tetujagala tulwanye Mairoland agenda kufuna hype eva gundi eyo yes agifune abantu bagambe bali babinyo si eyo cheap sympathy eyo balebese emirimu gya TV omulimu gwa TV ogwa BBS show bayitanzi ne bangamba tufunireyo content gwe tuba tukuteekako content nentunula butunuzire nga Yanga Zonto jangu okole kino ekintu ne tukitandikako ne tukikola BBS etuuka time nga budget yakyo nnene nga kitwala obudde bungi nga kibamenye okukola Dr. Kwefulukuta yancontactinga nga tukitandika era yennyini nancontactinga nanga omanyi tuyimirize mu shooting z'ekintu kino ne tukiyimiriza era teyaddamu kuba nti tukiddemu kati bone bangamba nti mumanyi tuddeyo tukikolere bwereere ne mugamba kakati wobadde okola ng'osasulwa oddayo otyano bagamba nti abange nzize kati nkolere bwereere oba ofuuse eki ne kibayisa bubi bonga era n'agamba ono Lokosi yali atwala paati ennene kyekiganisizza okuddayo tukolere obwereere naye nga ffe mu kalica yaffe statement gye yakoze n'agamba twagana oposting oluyimba mwagana ennaku post gye ziri mu nnaku nnya ez'enjawulo Facebook, Instagram ne Twitter kubanga nze sigendangayo nze nkoma ku YouTube kula video egenzeeyo abaana obwedda bagaba ku Facebook oba mulimu n'ensonga ziro nga mwagalayo Mama Fina abataase ejjadu ate gwe wasoosa lwaki tebakibabuuzizza ati neŋŋambe engeri gye muli bakulu n'abakulu nze simanyi we ate akula yaloga anti kye mugambye ti bo bennyini lwaki tebababuuziza nti wayi muli balogo oba muloga oba mweroga naye kukwaba ani ayinza ovaala ate kati kyetugaye ffe tetumanyi kwabagamba akula yaloga Ate ate omukulu ali kubali simala Uganda yogere omwana wa Uganda yogere okubye nawe abafani bamwe nga banvumye okwekutula nze gwe balese banvumye neŋŋamba oba kakala nayagadde okugamba oba onkubizza empewo nze gwe balese naye naffe era baatuwadde omanye ntwalaganya gye bantwalaganyiza neŋŋamba ati gwawagira bazonto oyinza oba otya ng'otegeera maze omanye nga gye banvumyemu musajja batuwadde bakwata screenshots zammwe eza clip abaziteeka mu page ya era okunvuma okwo okwanzikirizizza okwogera eri media wabadde oganye naye musajja abantu banvumye simanyi lwaki balemedde nnyo ku kintu ky'eddogo kino bani balemedde nnyo ku ky'eddogo simanyi eddogo waweriri olina ku kampuzi n'ebbiri andi njagala ani akyogere eddogo lino lyalika libadde mu mmwe kuba mwenna mubadde bizooli musajja kiki ekiri emabega w'emboozi nti balogo eddogo keizi nimye ono alayika ayina ensonga etulese mugimanyiko obutereevu y'ensonga y'okuba nti nno mwagobye kigambibwa mwagobye bannamwe mumaze ebbanga nga mukolagana nabo omu ye Jjajja Zonto omulala Yanga Zonto atutandikirawo njabatandikirawo nga ndaba ku bbaluwa eyagobye omuntu ndagaako ndabe oba siginica yange oba bafeekenzeyo ebbaluwa bagamba wabagobye
Yigwe babagoba bakugoba batya omuntu bamugoba ngambwa era bwali bawo omulimu tewaba appointment letter se tugenderaawo sina gwe nagobye okukakasa ni sina gwe nagobye ku bonna buli awulira nti ayagala kukola ajja asayininge contract akole obuzibu bwavudde ku kyotuuka kwena emberebezi tebaagala kukolera under rules buli kintu kino okubeera streamlined mulimu lw'otuuka ng'ekintu kivudde ku level mwali mukimanyidde nga kituusa awalala leero tuli wano tukolamu bukozi era n'emirimu gye tufuna gyejo gyalejjalejja kyokka temwegera kutuuka ng'ofuna omulimu nga gwa muntu oba ovunaanyizibwa okudemandinga international jobs okubeera ng'osobola okugisecuringa olina okuba ng'oli streamlined bulungi ng'oli muntu ali mu mateeka ng'oli registered ng'olina buli kimu okubeera registered kitegeeza kubeera n'abamembers abalina ebiboogerako tigundi yono akola kino na kino kati kyetagisa ki kuwandiika application yo tukuwe contract yo isaamu kino saakitegedde na kino saakitegedde tutulezemu bwe tuti ogisayininge ebeere wali nti wagulawo company gye watuma Bizonto Media Group okakalanga ate obagabe basabe emirimu mu bawangadde kyenjagala okubuuza kezi NBS talinayo bakozi nga bagitandika nayo bwe banga tafubi yatandika ne NBS director waayo era tafubi mukadde aliwo kati bwabanga si director waayo member omukadde mu NBS era weebwe ekitiibwa okusinga kezi bw'aba yogera ekintu baga nti tafubi agambye na wano bwe kiri jjajja Zonto bwayogera ekintu nkitwala okusinga ono nga yakyogedde kyekyo kyokka kati okugamba nti no tusabe omulimu mu kintu kyaffe anyway bali bagala male bawandiikira nga tutandika nti okujja muzze naye wano temujja kufunawo bannannyini emirembe n'emirembe babeere nga bakimanyi bulungi nedda ekiseera ebisinga ekikufuula direct contribution yo kyekikufuula director nti gw'otaddemu ki mu kutandika kwa kino wadde bagamba gwe mugezi waabwe obadde otwala kingi nnyo script ya 20% ng'ate nino 10% gye mwateesa ogikuba kati ekyo kankiddemu omwami ne yatuukako ekiseera n'atugamba buli omu awandiikeyo script kireme kubeera monopoly kuye nembaganobaga ne bwebanfu mugiwandiike nze nja kugitereeza omuntu eyagambako nti njaggezaako nalinze ate naye teyakikola nange saakikola bonna bagamba ye jjajja yagamba aleka naawe ekyo kikyo ng'ate mu muvumu obukadde mwali mwagala anti obukadde magezi lwaki tagoolesa naye kirala ekyo otandise okujjula ekyo yakyetuuma ye nga ye nakerenca naga nze jjajja Zonto kati ffe tukimuggyeko ojjajja abamuto nti erinnya lya Bizonto si lyammwe lyaba muvawala abatandika simba buli muvawala ali banjako agamba nti nno mumpa erinnya lyange muvawala y'omu ku bantu era mmanyi agenda kunvuma naye ananvumira bwereere kubanga yaŋŋaanye okwogera eri media person n'omu naye badde sina kyakkola bankwatiriza nga sina buddukiro ekisooka ddala kiri kimu erinnya Bizonto muvawala bw'aba ali bwe tuba tugenda tulikozesa nali musaba ye kenyini nanga nti bw'oba togenda likolera mu bikyamu kola n'ennaku nnyingi nga tumukyaza najja n'abeerawo yes kati kina buzibu ki tugenda ku nsonga ya contract gye wawadde nti yabadde enyigiriza yanga Zonto okimanyi bulungi akola ssaawa 10 wabula gwamugambye alina okuva ku mulimu guno ogufudde mulimu nti gwe era alina vako 10 anti kakati kyolina okumanya keizi nti contract eyo era erinamu akawaayiro ate akanyigiriza ono ojja sangamu akawaayiro ate akanyigiriza Shani osangemu akawaayiro akanyigiriza ono naffe ffennyini nga bw'olaba nange nawandiise era fayiro yange weeri kati ye lwaki taleeta yiye kyenjagala okutegeeza nti si buli konyomera akabeera mu contract nti ojja kuba okasobola mulimu obumu bwogenda okujja ogambe ogambe mukama wange kano kuba nkwatiremukko wano kwa buli omu yazze mulimu era akabadde kamunyigiriza gwa nti gweoyagala nnyo ebya mukama wange ebyo by'otandise oyagala nnyo bya kiboosi tewaliwo ogenda kusanga nga tewaliwo mukama wo kati bw'oba tokkiriza kubeera boosi wa kubeera under someone kikyenyinza okulaga ekisembayo wansi be banywi b'amalwa bansonyiwa siba undermining neera nabo balina leadership nga baga nti gundi leero gwokola kino leero tukola bwetu nabo bali organize kakati ffe neroje erimu amateeka tolinnya wano newoyita abantu bakumanyi nga bagani abakulira waayi tuli abo bwe tutyo ffenna twekulira nga gwogamba mbunze sisaba mulimu kubanga nze boosi wa boosi nze ng'ate buli jjojja n'osaba nonona salale kadirisa bobojja keizi obadde obasasula bakugambyeko nti tebasasulwa sinakiwulirako sente za YouTube ze zibatabudde okusinza ku kye bakola n'ekijja sente nyingi
bakugamba babadde bafuna sente mmeka olugambo lw'empulira mu kitundu miliyoni emu n'ekitundu emirimu mu Uganda muno egisasula miliyoni emu n'ekitundu naye yennyini mubuuzi gyakola zijja mmeka ekikulu ekyo kankikuwe gwezofuna NBS zekola bamala sinziira ku biliyoni NBS zekoze ne balyoka bakolako percentage kati lwaki ogamba nti bafunye mmeka gwe gamba banyongereko so sitogamba okusinziira ku zijja zino mu mpanto no era muzeyani abakalisa abajja kugoba so bogenda nogamba muzeyi akasente tekama kubanga ate olumu kyempitamu okubeera nga nyimirizaawo ekyo nakyo kinene reason mulimu ebintu mwasonda bisonde kamera nsonde ebijowo kyetuyita okusonda kyeki kwe kugamba nti owange genda ku musaala gwo tugireko kasente tusonde tugule kino naye sente zonna zonna ezingira mu kampani nga sheya ya kampani bwe ngikwatako nengula ebintu oba tusonze era ezo ne bwoba ogenda oba tobanja ziba za kampani zo zisigala kuba yesigaddewo ensobi ogenda n'ebiri babibye company property era mbagamba nze kyobadde ogamba nti poliisi ogenda nedda ekyo sikiina poliisi ebalye bagende nazo tusobola okukireka naye nga tebabitutte mu bulungi kati bwoba okola ku NBS obasanyuka bw'otuuka okuvaayo ogamba nti eno kamera bagigulawo endi bagimpa eriko amaanyi gange nedda omukyala wamuleeta nti ng'oyagala nnyo ebya divide and rule ensonga lwaki waleeta omukazi ate naye wali omugobye nyabo bakuleeta lwana ntalo ate nnwanye ntalo ki sina ntalo ze nnwanye ekyo ekyokungoba tebakiremerako nnyo kubanga naawe keizi kugwe boosi wo naawe ani alina okuyiga munne omukozi ayiga bosi kati wakirini kati tomanya nali sinamuyiga naye kati namuyiga kyovula awendi era gwe mwe yasinze okupikamu omuliro babagobe nga ate oli yakuyimirirawo tewali yagobeddwa era omuntu yenna yenna awulira nga ayagala kukola akomewaakole naye nga asayinize naye banemuzanyidde ku bafaani baffe ne Tamale Minundi Dr. Tiamayero yajja ne batugamba nti kali kabadi ekyo simanyi gye kiva nawa gye kikoma n'olwekyo buli muntu waddemu osobola okunoonya ku Dr. Tine n'akubuulira version ye naye nze namwekangira wano era lwe nakoba siddangamu kumulaba naye ayogeddeko naye kiro temwagala Buganda abasajja abakokya nenkekyo yatukola ki Buganda ffe abasajja abaganda akayimba ka Mairoland ke bayimbye za Buganda ozimanyi ekigambo Mairoland lero kyafuluma kyennyini otandika okugamba nti Mairoland biki ono yawandiika vidiyo era gyeri ku page yaffe lwaki mwagana oluyimba lw'abasajja ekyo ate kyandibadde kyono lwakuba yakutte microphone kuba yaraninga page yaffe Twitter, Instagram ne Facebook page gyenkomako keberako ya YouTube keberako vidiyo egenzeeyo nenjirabamu teriimu nsobi bwe ziba ne mugoba henale ate erimu ki sina kirala kyenza ze simanyi Instagram simanyi Facebook okuva lebajjako lebagijjawo wano sidamu gikeberako kati byono yalina bikebera ate yakukakasa nti kyebiri baguddewo ekibiina ekyabwe kikyemuzaawo baali bakikola dda tekyaguddwawo kyagulawo dda jasi bakyusiza linnya so kakati awo wetuli ekiddako ffe wetuli nga bwe tubadde tujja omwezi bwe gunaggwako guno ogutandika enkya tujja kufuna bamemba abalala abadda mu bifo byabwe ogenda wandiika abapya kubanga twabalanga nga nabo mwe bali mu meeting twateza tugaa twetaga abakozi abalala babeerewo because ebyokukola omwaka ogujja bingi tubayite bayitemu orientation wano omwaka ogujja babeere nga bali set bagenza okugenda nga weebali ani natabula tewali atabula wabula kiseera buseera kutuuka nti nze njagala kweyawula naye nga njagala kugenda n'amaanyi abantu bensinga okuwa credit nebanyisa kisemakula omuntu nga ayinamuko okulinnya nga ayita mukuwona nga bannange seruga si bangu bakuba nejinga nolaba abeerawo nabe ebbangi okikoze otyo manejinga abasajja abakadde nga ne mukadde munna naye ndi mukadde munnaawe mukadde yamanya abakadde bebeeyisa ekitegeeza oli agenda kudda mu bulimi yakiŋŋambye bulungi ngenda kasanda sijja kudda mu byakisiru byakusayininga contract naye nga kakati nze nkirabanga ekyangu mu ntegeera eyange entono nti kiyamba ye kimuyamba nange nekinyambiramu amanyi eddirwa alina okusasulwa amanyi emmeka zalina okusasulwa azifuna atya era akola ki nange mbere safeguarded nti sigenda kubeerawo ninde omuntu nga tagenda kujja mberewo nga manyi nti nno nina abantu bana nga so nina babiri nga tusemberayo ddala kano si kabadi temuzonse buzonse nga mwe bizonto bwe kaba kabadi kalirabika nti kabadde kabadi
era bwe twe twali twawukana Dr. T bakayita kabadi olwaleero aliwa ali mu volongo kubigambibwa okuba nti no sente zebaawukana kagwa ate abagudde ki teri muntu agwa internet ngazi buli muntu waddembe okukolerako fena wetulyakawogo era siwulira bubi nti batandise ekyabwe mbasabira bulungi n'okubiraba nja kubiraba yes era ne baba balina kye bannebuuzaako nja kubawabula bagambye omwali mwawukana Dr. T mwagabana ebijowoolo ne mugabana nosigaza n'obugoma kakati ku luno bagenze nabyo tegeera kino Dr. T nange ffe twali ba director that time aba kitegedde era bwe twali twawukana kyali kya buvunaanyizibwa okukikola bwe tuti kyali tekigasa kugaana kyokka olwaleero abo bo bakozi ati bo baagala bagabane ate nga ne uniform yasooka bano bagibagulira bugulizi kati baagala bagabane kimala tokuba kutta tweyanze